Omulabi waffe omulungi nkwaniriza nnyo mu kaseera kano we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Newankubadde ng'omusana gubadde gwaka ennaku ze twakakuba amabega, wabula amawulire amalungi gali nti enkuba egenda kutandika okutonnya. Era bwe tutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa, bitulaga nga omukuubo gw'enkuba oba rain belt gusimbye mu masekkati ga ssemazinga wa Africa. Omuno nga mutwalidde n'eggwanga lyaffe erya Uganda, ekisuubirwa nti nno enkuba egenda kutandika okutonnya. Mu masekkati g'eggwanga lyaffe tusuubirayo enkuba okutonnya mu bitundu nga Kampala ne Masaka, nga n'awamu ejja kubeeramu okubwatuka okw'eggulu. So nga ate yo mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe mu Jjinja ne Tororo awamu ne Soroti nayo tusuubirayo enkuba okutonnya. Mu bugwanjuba mu Masindi tusuubira enkuba okubeera ey'amaanyi, so nga ebitundu ebirala tusuubira nti lujja kufuuyirira. Yo mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe tusuubirayo enkuba okutonnya nayo mu bitundu ebisinga obungi okuggyako mu Arua gye tusuubira nti nno yo akasana kajja kkeera kwaka. Wabula embeera eno tugisuubira okukyuka era olw'eggulo ebbugumu eryawagulu tulisuubira okubeera nga likkakkanyeeko mu bitundu ebisinga obungi. Masekkati g'eggwanga lyaffe tusuubira nti lijja kutuukira ddala ku degrees 28. So nga ate mu buvanjuba ebbugumu eryawaggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 29 mu Jjinja ne Tororo. Olwo mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe tusuubira ebbugumu eryawaggulu okutuuka ku degrees 31 mu Kasese, so nga mu Kabaale ebbugumu eryawaggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 23. Ate yo mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe tusuubirayo enkuba okutonnya mu bitundu ebisinga obungi, nga n'awamu ejja kuba nga yeetobeseemu okubwatuka okw'eggulu. Lyo ebbugumu eryawaggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 29 mu bitundu ebisinga obungi. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe, mu London tusuubira obudde okubeera obw'ekiddedde, so nga ate yo mu Nairobi tusuubirayo enkuba okutonnya, nga n'ebbugumu eryawaggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 27. Olwo mu Dubai tusuubirayo enkuba newankubadde ng'ebbugumu liri waggulu nnyo mu degrees 33. Gwe munnange omulabi waffe omulungi, twagala okutegeeza nti enkuba eno etandika esuubirwa okubeeramu kibuyaga ow'amaanyi, ate era eyinza okubeera nti eyinza okwonoona ebintu newankubadde nga egenda kutandika okutonnya. Kale ebyo nno bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde, n'olunaku lw'enkya tulindirire mu budde bwe bumu. Nze Lubega Michael.